Musibye mutya abaami n'abakyala ab'enganda n'ab'emikwano nga mbatuusaako amawulire aga munnaffe Zimula Ali mukozi munnaffe nga yasooka n'alwala omutima ne bamulongoosa n'atereera n'addamu n'alwala n'addayo mu ddwaliro mukebera ng'ebibumba byasiriira. Ali abadde mukozi munnaffe ng'akolera Dubai. Ali alina abaana 3, Ali musajja muzadde. Ali abadde muntu afaayo ku muntu ku buli muntu yenna. Naye Ali yatugenzeeko ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero. Afiridde mu ddwaliro lya Rashid Hospital e Dubai era nga gyali mu moshari essaawa ya kakati. Tuli mu kulwana tulabe engeri gye tusobola okuzza munnaffe abaana be basobole okumusiibula taata waabwe omulundi ogusembayo. Tuli wano lwa nsonga tusaba obuyambi bwammwe yenna anaaba n'ekitono ky'asobodde kakibe kitono kitya tusobola okukolawo enjawulo. Anaaba asobodde okusindika obuyambi asindike ku nnamba eri 0772 496499 oba asindike ku nnamba endala eri 0704590888. Ennamba ezo zijja kuleetera amannya Kasirye Sulaimani Sula geega amannya g'ennamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bitalo nnyo, bitalo ddala ebya muganda waffe mukozi munnaffe hasola munnaffe essaawa eno kati omugenzi Ali. Tusaba waakitiibwa Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe n'ebyo byamusobako nga omutonde. Bwentyo nange ne nnyongera okukubira gavumenti yaffe omulanga gavumenti ye Uganda. Pulezidenti waffe mukulu Yoweri Kaguta Museveni, Uganda Embassy, Migrant Workers Voice na buli yenna abalina kyalinawo. Tusaba mutudduukirire mu nsonga eno ate tusobole okuzza omubiri gwa muganda waffe ku butaka e Uganda. Tunaasanyuka tujja kwaniriza ekyo kyonna buli omu ky'anaaba asobodde okutukwasizaako naye nga bitalo nnyo, bitalo ddala. Mukwano gwange muganda wange nenkusaba osharinga vidiyo eno esobola okuba ng'egenda walawala tusobole okuyamba famire ya Ali okusobola okulaba nga addizibwa e Uganda ku butaka inshallah.